jani bagitwa mu Uganda byonna byafuuka kadebe nga lye nga magujje etondo omuzigo nti bugunande banange ejagwe kavulira kale nga buli joffe twagala kulwisa bantu buli muntu tujja muwanga amawulire ge ayagala gajje mu kyayagala atayagala kinaaba kiri gyali naye nga jjala kubaza mwenna abaana bobola abakikwasaganyiza ku tokotoko oba ku TikTok njala kubaza mwenna abaana bobulenzi nabo bakyali ku TikTok abakikwasaganyiza eyo buli nsonga yonna ebyuma bannammwe eyamba bannammwe ate ng'ekulaakulanya eggwanga n'okutereeza abasaana okuza mu layini nammwe mbaagala nnyo olwo nenjerokera ku bwenyi bw'ekitabo mbulamusizzaako mwenna abakolera emirimu ku bwenyi bw'ekitabo abalenzi n'abawala mwenna nga muli ku Facebook atamanyi bwenyi bw'ekitabo ye Facebook kubanze mukuvunula ebintu sirina kwatira nsawo kale yenanga oli ku bwenyi bw'ekitabo ng'okola programu zino eziyamba eggwanga mbulamusizzaako webale kukola era nkwagala nnyo awo nfundikiddwa n'okubibaza kati njala batuma njala kubatuma mu tagi ngere wano yeseri tibahabala otabasira mutano wakali kyensere tamuzitede nsanga bisidana nyini kabiyonje etambula eyayika Windows nkwetaga ku video eno nja kwetaga ko mukyala wo Janet Kembabazi ne yabere ku video eno Owange of Enterprises abere ku video eno nja kwetaga ko wasanya kalo kya Peter Mayiga Salonga mulengejja nkwetaga ko n'abakungu bonna mufuga olukiiko lw'emmengo beetagana ku video lwalero simanyi omukulu nana asobola okubeerako montagingira wano omukulu gwe bayita Kiwalabe Male simanyi oba anasobola okubeerako naye wonna wonna obolikana bajja kakusalira munakuwoninga ddene nga towulira kati Kiwalabe Male wonna woli njala bakutaginge bakuyita olwaliro njala bamutangira omukulembeze wange omulonde lwa Kyagulanyi Center mwonna woli mukama wange nkwetaaga ndobaka bwenjagala okuyisiza wano ku mutimbagano wano ku bwenyi bw'ekitabo osanga bonakutuukako yonna gy'onooba oli kale ndo bwe mala batuma abantu abo tuba tugenze mu program nga tutandise bulungi nnyo tubeera n'obuntu bubiri tubeera n'ekigula lugenda tubeera n'akalowoozo era njala tandika n'akalowoozo kaalero tulyoke tugenda ku kigula luggi kya leero then tulyoke tugula information nga bweyina okubeera kati ndowooza njala tandika n'ekirowoozo n'akalowoozo kaalero tulyoke tutambule bulungi nnyo akalowoozo kaalero kano nkubiddwa amasimu mangi nnyo okuva Richard bwe yatambula ne baŋŋamba nkaddemu nkategeeze abaana ab'obulenzi ab'obuwala abasajja n'abakyala mwenna abali mu diaspora nammwe abali eka abakyasobola okufuna obuuma obusobola obbeeyimirizaawo nti kano akalowoozo bansibye nka baddiremu olwaleero akalowoozo kano kayimiridde katya akalowoozo kano kagenda kuva mu lufumo olugamba nti akeezimbira tekaba kato ate akeezimbira tekaba kato kivundwa kitya oba kitegeeza kitya nti newammwe oba ewuwo tewaba wala byebintu biri byenjagaza okugatta mu kalowoozo ka leero ntegeeze mwenna abavubuka abantu abakulu mwenna abakyosudde gwa naggamba nga bakasibira embaale nti munnange kino kintu kikulu nnyo kyengeri obategeeza mu kalowoozo ka leero kekalwa bwe ŋŋamba nti akeezimbira tekaba kato ntegeeza ki ntegeeza nti omuntu yenna gye buva gye bwenkana tobaako myaka kasitoba nga osobola okuba nga oteekawo ekisu kyekiruwa y'ennyumba munnange olaba ebinyonyi ebyeyigira emmere ebitalima bisobola okweyimirizaawo bwe biba bigenda okubutuza munnange ne bizimba ebisu ne bisobola okubiikiramu wepuna okumamiriramu okuzaala bunyonyi bunne bwabo nebwe omuntu omukulu alina amagulu abiri n'emikono ebiri n'olimu okweterawo ekisu ng'ate obadde olina omukisa n'olimu okiteekawo oba olowooza otya kati mu kalowoozo kalyo njala kutegeeza nti mu nsi yonna gye buva gye bulaga buli muntu Katonda yamutondera omukisa gwe walina okufunira ekyo ekigula amagala eddiba oba okufuna obuuma kati taata maama kojja mukwano gwange mwannyinaze ng'oli ku kyeyo oba oli waka ng'okyalina omukisa ogufuna ensimbi njagala kuwagaabuwa nga tugamba nti ekizimbisa omuweesi ku kkubo kuba kulagirirwa ekizimbisa omuweesi ku kkubo kuba kulagirirwa olw'ensonga nti yasobola okulagirira nti ewagundi we wali ewooli we wali kubanga kitegeeza nti amagezi muliro gakuggwako osobola okugabuuzaako ewa mulirwana butyo bwetandise akalowoozo ka leero ffenna mu nsi muno tukolerera kuyitamu so si kugwa bwe tuba tukolerera kuyitamu ekintu ekikulu kye tubalina okusookerako kyekisu oba yennyumba oyinza okuba nga gw'okyeyigula nti ekiyigula ennyana kiva mu kibeere nti kitaawo n'ennyoko baazimba ennyumba weeri osobola okudda ku boys quarter n'oteekawo engalabi n'ofuluta ekyo si kituufu ekikufuula omusajja oba ekikufuula namaka kwe kubanga olina permanent address oba ekifo kyo ekyolubeerera nga landlord takonkona kuva kujja kusaba ssente za bupangisa ate akukasukire obuziina bwe bweru kati ngenda kusaba taata maama kojja gwe asobola okuba nga wafulumako ebweru nawe ali Uganda njagala kusaba ekigambo kimu nti munnange entandikwa teba ntono ate na nnyama ntono kaana eri mu nkwawa etya bonna abagagga be tulaba okwetoola ensi yonna nja kuzza obulungi mu Uganda we bali si batandikira ku buntu butono nnyo okuzimba balina okutuuka we bali ali mu kalina essaawa zino yasookera mu kiyu kimu ali mu bisenge bisatu naye yasookera mu kiyu kimu n'ali mu bisenge omukaaga yasookera mu kiyu kimu bagenda bongerako bwongezi kati gwe ali ongenda kusaba ekigambo kimu
tokwata buuma buzza mu bintu bitagenda kuzza magoba oba kwongerako ng'obiteekamu ssente ezitagenda kuyamba ne weerabira nti omuntu yenna omukulu oteekeddwa okuba ng'olina ekisu oba nnyumba kati ngenda kusaba nga yonna gy'oli gy'okola fuba okulaba ng'otereka ensimbi osobole okwegulira ku ttaka oba kye tuyita poloti naye ate mu kalowoozo kaaliro sigenda kukkiriziganya oba kuwa magezi muntu kugula kafi ka ttaka kyempita akafi k'ettaka epoloti 15 oba 2 nedda ensi gyegenda ekula egenda edda wabweru wa Kampala so si kudda mu Kampala wakati osobola okukozesa miliyoni 10 n'ofuna eka oba ekazi 2 mu kilomita 30 okudda ewala engeri ekibuga gye kikula kifuluma kitegeeza nti obudde gye bujja okudda wajja kuwakulaakula nakati ngenda kusaba toyonoona ssente zo ziteeka mu bintu bitagasale gye tagenda kuzza ssente kwata ssente ogule ettaka oba ogule poloti osobole okuba ng'osonda kamu osobole okuteekawo ekisuukyo ebbanga gye linaagenda nti wazimba ennyumba ewagenda kuba nga wakulaakulanye okusinga ku bintu by'otaddemu ensimbi ebitagasa njala kubulya ekikufula semaka oba namaka ge maka era ekikufula amaka n'abantu okutegeera tulina adresi ye taata ne maama nga balina amaka basibuka era bakubuuza nti owaayo nsibuka wanti nsibuka mu nju ya gundi tebajja kugaa nti nsibuka mu muzigo gwa gundi kubanga landiroodi ajja bafubutula ng'ensimbi teziriiwo wetujja olugero wetujja enjogera egamba nti okulwa ku nnyumba za landiroodi kikufula nnyinizo nti gwe mupangisa okulwa ku nnyumba za landiroodi kikufula nnyinizo olw'ensonga nti landiroodi yakwata nsimbi ze ogenda okuzimba ennyumba ezo kati ngenda kugamba ssente yonna gy'ofuna ng'otandika kwata ssente gula poloti lowooza okuzimba ku nnyumba lwaki nkugamba okuzimba ennyumba olw'ensonga nti ebintu bye totinamulamu obwa bulijjo tebizza ssente mu kifo ky'okukwata iphone 12 oba 13 oba 15 oba 16 gy'ogula miliyoni 7 eryo oba osobola ogulamu eka y'ettaka mu kyalo oba osobola ogulamu poloti gy'oba oguza oba eka y'ettaka buli olunaku lw'omaze ogisasula buli lunaku buli katikitiki buli ddakiika buli lunaku buli wiiki buli mwezi buli mwaka oguyitawo erinnya ebbeeyi naye simu gy'oguze olumala ogisasula bwoti mu Apple oba mu Samsung oba mu Xiaomi oba mu Redmi kasita owaayo ssente n'oziwa mu dduuka eba egudde akatale kayo essaawa eyo ssente z'oziguze sizibasobola okuwaamu kati njala kutegeeza ne bw'onooga nti ogenze gula mmotoka mu kibanda emmotoka ebeera bbeeyi ng'ekyali mu kibanda we bagitundira naye kasita osasula ssente bakuwa kaadi yaayo oba ogiguza obukadde 50 immediately eba eruuzinza obukadde 5 mu transaction gy'okola nti kampuni ekuguzizza emmotoka naawe osasudde olukukwasa mu kisomozo ky'emmotoka emmotoka gy'oguza obukadde 5 eba egudde obukadde 5 immediately so nga ate ettaka ly'oguze miliyoni 10 oluba oteekako endagaano nyini laga nti nditunzizza mwami kibalama ssente bwe ziti chairman abaddewo nabadde badde bajirirwa ettaka endagaano yino oba ekyapa kitegeeza nti buli sekendi eyitawo essaawa eyitawo olunaku oluyitawo ewiiki eyitawo omwezi oguyitawo omwaka oguyitawo ettaka lyoba puloti yo yeyongera value mu abakyala kano kammwe maama ekikwambaza akapira ka miliyoni ng'oli mupangisa kyaki ekabayita akajanja akasumagiza eyalira gwe taata ekikwasa iphone y'obukadde 7 ng'opangisa wa nakitende kiki era nakitende ajja kulangira nnyo kubanga tolina privacy kati okubeera ne privacy n'okutegeera va mu malala emmotoka esula mu garagi naawe gy'opangisa osulayo emmotoka gyesula opangisaayo edduuka olipangisa buli kimu okipangisa olikoma ddi okupangisa kati kambabuulire teri kintu kya bbeeyi nga kuba nti olina ewo woosula ekisooka enjogera ekyuka ennyambala ekyuka buli akubuuza ekibuuzo omuddamu bulungi nnyo eyobeera ne experience mu kuddamu ebibuuzo naye omuntu apangisa enjogera ebeera yaawe yanaaganaaga talishuwa kikyayogera kubanga essaayo bayinza omugoba mu nju nkuddamu teri kintu kya bugagga nga kubanga olina poloti y'ettaka oba olina eka y'ettaka oba olina ennyumba kubanga bino ebintu bye tugula mu bulamu bwa bulijjo mugula meekaapu simu emitwalo 3 n'ogula obukooko simu emitwalo 10 simanyi oguze essimu sete ebyo byonna tebirina value added ekintu ekirina value added y'ennyumba yo n'oba ogenze mu banka n'otwalayo ennyumba bakuwa ssente n'oba ogenze mu banka n'otwalayo ekyapa ky'ettaka bakuwa ssente tolitwala smartphone mu banka ne bakuwa ssente n'emmotoka bw'ogitwala mu banka ng'ogisingayo bakusaba kaadi ne batunulira omwaka n'emmotoka bw'efaanana kiba kitegeeza nti biba tebirina value naye ettaka oba ennyumba birina value nnyo w'ofuukira semaka w'ofuukira namaka ate nga tolina gweweebuuzizzaako kubanga n'enjogera ekyuka ojja weetegereza abantu abatapangisa batambula bulungi nnyo n'obatalidde kyagula tosobola kutegeera nti yalidde tojja gatta pressure school fees
ogate pressure ya mmere ogate pressure ya renti bino bye tubagamba ne mu diaspora tubifacinga anti mu diaspora ku owninga lumwe bo benyumba kintu kya bei nnyo kyovula nti abera ku social media kuno nga baile bapangisa balina amayumba bakinambuka nga bakimezezza okwomusana kale gwe njala kutegeeza ali eyo nga tono wakawata iPhone simanyi 12 simanyi 32 simanyi biki sokolooze kukezimbira tekaba kato ate wala tewaba wabinga siwa wo kubanga n'abasooka okuzimba Masaka tulowooza nti Batiment Kampala gyali abazimba Emitya tulowooza nti Batiment Kampala gyali abazimba Mpigi bali Batiment Kampala gyali bamanya nti Kampala gya kwesulusa adde mu bitundu byabwe yensonga lwaki abantu bagamba ng'ekagoma wala mukono wala simanyi Entebbe wala kati okyasobola okugulayo poloti kozesa engalabiyo otuuze omutwego wetegereze nti akezimbira tekaba kato kubanga jjukira buli loweza emyaka 20 oba okuze togenda kudda mabega mu myaka gye egy'obuvubuka olina okukola ennyo okuba nti ozimba ennyumba okuba nti okuza abaana okuba nti weeyimiriza ogenda okuweza emyaka nkaaga nga tukyakola application kussa mulimu wantu wonna ng'oli mu kayumbako oba oli ku ttaka lyo olonda magi onoga mapeera so si kuba nti ozunga mu Kampala ng'aliko olubalewo watali musamirire keekaloozo ka leero kati tugenze mu Kigula Lujji amalina okunywa ku mazzi era ndowooza nga sinakafundikira nina kyenzijjukidde ng'omwana obuwala muwala jjana oba omukyala ali eyo mwenna bamama baffe mwe mutuzaala ate mwe bakatonda b'oku nsi enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envu bw'okyusa bwe tugamba tulaba empolampola enswa etandise okukyusa amaaso ng'obuvunaanyizibwa bwonna budda ku mmwe nkiddamu bamaama nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envu bw'okyusa tutandise okulaba nti obuvunaanyizibwa ffe basseruganda bwe twalina okukulaakulanya family butandise tuvaako olw'ensonga ezimu obw'endala obuvunaanyizibwa buddidde mmwe kati njagala muveemu kali ke muyita ak'ekikazi mutandike okwefuula nti muli bibiri oli mukazi ate oli musajja era osobola okweyimirizaawo saagala obeere mu mentality egamba nti without a man I can't stand. No, any woman provided you are naturally strong you can stand. Don't wait on money to develop you. You can develop yourself and you can determine your future. Omukazi tolinda musajja. Osobola okweyimirizaawo ate osobola okwegerera ekigenda maaso mu bulamu bwo. Abasajja tuluzinze value china value. So tolinda musajja kuga nti simba sinamza osobola okwebeezaawo. Osobola okwegulira emmotoka, osobola okwegulira poloti, osobola okwezimbira ennyumba, osobola okwedabira abaana bo singa omusajja akuleetako akamanyiiro akakasumagize yalina. Kati muveemu kali ak'ekikazi mufune n'ak'ekisajja kubanga ensi kola sikuleekaana ak'ekikazi kabaveemu nti ate maama n'akola nti mukazi nedda enswa ekyusiza amaaso envu beeboolekedde kati okubalaga nti muli bakazi buli mukazi okimanyi bwe kinyuma nga weegulira emmere ku restaurant okimanyi bwe kinyuma nga weegulira essimu nga tolinze bwe simu bagenda kungulira essimu okimanyi kinyuma nga okutta ebisumu zo weegulira emmotoka teriko mbu ate simu ekaadi yagundi yagirina abakazi mu ddengulu mwetegereze ensimu mugirina omupiira guli mu ngalo zammwe musuukuke awo nvuddewo tugenze muka Kigula Lujji kya leero. All right. Ekigula Lujji kya leero nno nakyo kigenda kubeera kikawufu mukko. Era njagala bwe mwakiwuliriza bulungi nnyo. Njala mukintere ku social media wonna ku kinaba kituuse. Kubanga mu kutanzibwa information temudde abakwatira nsawo. Ekigula Lujji kya leero njala kigende eri mwenna bannayuganda nga sosodde mbyabufuzi, sosodde mu ddiini, sosodde mawanga njagala kino akalowoozo kaliro kabatuule buli omu gy'oli gy'onoba otudde okawuliriza bulungi. Mu Kigula Lujji kya leero ntandise ntya? Ntandise mbategeeza nti ekyekango tekimanya muzira. Ekyekango tekimanya muzira nti ne magujja bw'ogikuba omukalo gw'ennyama edduka. Ekyekango tikimanya muzira nti ne magujja bw'ogikuba omukalo gw'ennyama esobola okuzinga omukira mu magulu gaayo n'emaanyuuka ne yeeyongerayo olw'okuba nti ebadde etidde. Lwaki mbagamba nti ekyekango tekimanya muzira? Ebiseera ebisinga buli muntu alina okutya kwe. Buli muntu mu nsi alina okutya. Nga bw'owummuza engalabiyo ng'ogenza okuwummuzaako omutwe nga ssekalotero mutadde wansi mutera okufuna ebirooto bye tuyita nightmares oba ebirooto ebyentiisa. Mu birooto ebyentiisa gw'oyinza okuba biroose buloose nga byantiisa. Mu bulamu obwa bulijjo eri abantu abalina ebintu ebibatiisa mu bulamu nga buli muntu atya ekintu
naye nga njegalulwa okutegeeza muganda wange kojja taata muko oluganda obukolo n'emikwano buli muntu alina kyatya mu bulamu ngenda kusaba bw'oba onookulaakulana mu bulamu bwo olina okwejjamu okutya omuzungu agamba stay strong and face your fear sigala ng'oli mugumu oyolekeze obwanga ekintu ky'otya bulijjo bw'onookyolekeza obwanga ojja kubanga osobola okukola ky'olina okukola nga tolina kintu kyonna ky'otya nkiddamu ekintu ky'otya mu bulamu gezaako okutuula wansi okisome okyetegereze okirumbe face your nightmare face your fear buli muntu alina ekintu ekimutiisa mu bulamu kino kiremesezza abantu okusoma kiremesezza abantu okukulaakulana kiremesezza abantu okulinnya ennyonyi kiremesezza abantu obufumbo kiremesezza abantu bangi nnyo buli omu ng'alina ekintu kyatya mu ekyo ky'aba ayagala naye bw'otuula wansi n'okkakkana njagala otwala obuvunaanyizibwa osobole okubanga weetegereza ekintu ky'otya omale okirumbe ojja kulaba nga buli kimu ky'obadde otya kiyita mu luggya oba byoya bya nswa kubanga tutya nnyo okubaako okusimbula ng'olina ekintu ky'otya naye the moment kasita otya ekintu ekyo oba oyolekedde mu nnyanga za walumbe ettanda eri gye nsibuka ku luguudo lw'Emityana tutandise tutya mu kiggula LUJJI kya leero nze kama koogera nakulira mu kibuga nga kalooli naye bantwalako mu kyalo jjajjange nampa akasimu ne banteeka ku kisagazi nga kiwanvu nnyo ng'omususu basuze etonnya sirimangako bampadde akasimu ntandike ku kisagazi ne bampa akakumbi kuba kayita babuyita busimu obwo nayimirira bwati nentunula ekisagazi kino nze omusajja abadde ku street za Lubaga Road nga mbuka mwala nzira ku guno nzira ku nika ekisagazi kino ngida kitandika atya jjajja yayinanga kamatalisi kaleediyo ngakateeka ku mumwanyi ne bakwata enkumi batandika ne basooka nantunulira bwati nangamba ssebo twazze kulima okola ki wano nensooka nentula mbwe nti wano ng'enkumbi njiraba ensinga n'obuwanvu nensooka nentya naye yagamba wano wazze mu kyalo yampisaamu embookeegi emu nenkwata enkumbi nentandika okutema ekisagazi mwana atumbanyumizaaki waayita eddakiika ntono nnyo ng'ekisagazi nkikubye ettale ngenda okumala okukimaliriza bwe newunya nti yenze akabadde ekisagazi kino kyonna ng'ekituufu nkikabadde nkijjeewo ekibayita okusiŋŋaana ekintu kyotya mu bulamu bwo okikube kiveewo ojja kuyitawo mu bulamu bwo mwejjeemu okutya nti kino sikisobola buli kintu okisobola kigezeeko bulijjo okoma okutya nti ekintu nkitya bwe bunafu bwo bw'oyagala kuŋŋamba abagagga bali mu Kampala bazaala n'ensimbi nedda baakola bukozi oyagala kuŋŋamba avuga haba bamutonda nayo nedda yakola nkole oyagala kuŋŋamba nti Yoseri bamuzaala president nedda yayita mu buvubi n'afeesinga okutyakwe n'alyoka awamba eggwanga daka n'akututunya kubanga atutunya akimanyi nti yafeesinga okutyakwe n'akwejjamu n'awamba eggwanga kati gwali eyo nga weetiisatiisa simanyi kino sikisobola ng'ate olina emikono ebiri olina amagulu abiri zuukuka ku makya ofeesinga okutyako ojja kuyita buli kimu ojja kikola oba oli Bulaaya ng'olina kyotya kifeesinge oba oli Kampala ng'olina kyotya kifeesinge oba oli musajja ng'olina omukazi gw'otyo omulamu mulungi mulungi simezi ng'ebwengera mu approachinge oba oli mukazi ng'olina omusajja gweegomba obudde bukyuse mu approachinge tobaako kyotya face your fear you will succeed but the moment you fear and you step back kiba kitegeeza okutyako kugenda kuwangula njagala kuwaayo ekyokulabirako nga nfundikira ekiggula LUJJI kya leero mwenna mumanyi akasolo ke bayita kannamundagi mu luzungu osobola okukayita cat mu Luganda bakayita kannamundagi akato mu luzungu osobola okukayita kati naye Abamerika balina erinnya lye bakayita saagala ddi bagamba nendowooza nja kukozesa erinnya lya kati mu Luganda bakayita kapa tuyinza okukayita kapa mu luzungu bakayita kati oba mu Luganda olw'okusifu bakayita kannamundagi namundagi oyo muyigiddeko ebintu bingi namundagi oba kapa tatya niwabaawo munnaamulungi tasobola kumala gadduka asooka nayimirira bw'ati
n'asooka n'ayimirira ne yeetegereza munna amulumbye mu maaso bw'ati ne batandika okwogera olulimi lwe boogera nga bakaba mulowooza nti oba bali mu kukuba miranga no aba afeesinga fiya ye n'oli abadde azze omulumba awulira omuntu ono nga naye fiya yajula ne betestinga fiya ku which level buli omu fiya ye eyimiridde etya era omuntu asinga okuba n'omutima omugumu ogenda okulaba ng'ayimiriddewo ng'alina omutima omunafu adduse nkiddamu bukkapa buno tebusobola kudduka kapa ne woogikanze temala gadduka lwaki lisobola okubuka mu bbanga nesooka neyimirira bwe nesooka neyeetegereza era neeba egenda kulwana esooka neeyimirira bulungi nnyo nekwetegereza netandika okwepika neyeepika etandika okulwanyisa fiya yayo ekola ki egizimbira muki mu phases etandika kusooka kutunula oluvaawo netandika okukaaba netandika okufulumya abaloboozi neweta omugongo bweti ogenda okulanga eyimiridde kati eri ready for the battle kati abantu abasinga obungi muyinza okuyigira kantu ako kubanga akantu ako tekatya era kasita zitandika okwefeesinga ne zigaga tugenda kulwana buli mwate sitinze fiye ya muneti simuti ogenda okuwulya ebibukwata ono kwata oli era ogenda okuwulira ayidamu akatengo amaliriza dduse kati naawe njala kugamba ali eyo mu bulamu obwo oteekeddwa okubanga ofeesinga okutyako ojja kumalako ne bw'otandika okutyako kitegeeza owedde nkukubiriza omulago okutakungula wonna wooli kyusa obulamu bwo ng'ogenda okulumba okutyako oba webasse n'olota ekirooto eky'entiisa sooka otunule bulungi nnyo weetegereze bye naloose biyimiridde bitya bitegeeza ki ofune ki ekyokukola waliwo ava mu kirooto ng'awulira atidde nnyo naye ng'ogenda mubuuza byatidde nga tebikwatagana kati njala kugamba feesinga okutyako ojja kubeera successful bw'otafeesinga kutyako ojja kuba wodde kyo kibadde ekigulalo gikyalo kati video entuufu ketandike tutandise tutya njagala munsaliremu akaloozo ka leero n'ekigulalo gikyalero mukisindike ku buli social media platform kyonna wekiri njala tandika n'agaali amakulu ga Buganda tugawulirizeko bulungi eyo nga sinagenjera tusooke tugende ku makulu ga Buganda tugatandikeko bulungi nnyo mulyoke mutegeere mulabo Buganda kibwali ku mulembe gwa Ssekabaka Edward Muteesa nga ne Uganda efuna Buganda yaliwo nenga Uganda efuna independence musooke mulabe agaali amakulu tukompeyalinge ku kyaliwo kiri n'ekiriwo olwaleero tulyoke tugende mu maaso ne video ya leero awo ge gaali amakulu ga Buganda bwetu bwe yandibadde naye olwokuba nti batamanya nga batwetoolodde tetusobola kukola bintu bino nakubizaawo sigenda kuzanya ddoboozi kubanga kalimu audio ate audio mukimanyi copyright awo ge gaali amakulu ga Buganda nga bw'ogalaba ago oyo Sir Edward Muteesa n'abakyala wa Bungereza Queen Elizabeth ne bbaawe baali bazze okulaba butya bwe bawa Uganda independence naye ng'obwakabaka bwa Buganda bwe bwasinzirako okuweebwa independence ya Uganda mu bujjuvu Kabaka yali agumidde bulungi nnyo era ng'akingiriziddwa abasajja n'abakazi Abaganda mu ngeri eyo oyo ye Queen wa Bungereza weppone bbawo omugenzi bonna kati abaatukola ebijjolobero bye tulaba kati essaawa zino ebitufuukidde ekizibu butyo Uganda ne Buganda bwe baali okutuusa olwali munnange olukimu bwe kitabuse kimayiga video kanza okuba tekalabika bulungi nnyo bakamala okukendeeza ku kitangaala we muna akalabo bulungi ndoza kali wano musobola okukalaba bulungi oye Ssekabaka Edward Muteesa taata wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri nga yaniriza Queen wa Bungereza ne bbaawe ng'olwo twolekedde kufuna obwetwaze bwa Uganda nga ne Buganda ebutikidde bulungi nnyo nga bazze okubeerawo ng'abagenyi abayite nga Ssekabaka Edward Muteesa abugiriziddwa abasajja n'abakazi Abaganda abaali beenaanise mu busuuti n'abo abagenyi abakulu abaaliwo mukala bulungi nnyo Obuganda butyo bwe bwali loza mbula bulungi nnyo naye weebuuze kiki ekituusewo okutuuka olwaleero nga tekikyategereka kigenda mu maaso mu Buganda obwe bwali Obuganda ka video kano ngenda kapostinga mutera okukalaba nnyo ku mitimbago nengenda kapostinga nkabatero nti gono ge gaali amakula mujja kala bulungi nnyo kale yo sigenda gendayo njagadde tuyite mu bwangu
njagala bazanyira kana akono lutabayisirwa aina mission enteketeeke ye bwalaba ebya Buganda n'asooka ne mufuukira ekizibu okusookera ddala akansoke mbalaga nje okusookera ddala njala sooka okubebaza mwenna abasajja n'abakazi Abaganda n'abatali Baganda bali ku social media mwe bali kwagala Ssaabasajja Kabaka mwe bali musabira okuba nti wali weewo ndi musanyufu nnyo olw'okuba namulabyeko jjo at least ng'asobola okuba nga asitula kugulu asobola okusamba omupiira n'abantu okuba nti bamukingiriza bulungi so njala obebaza mwe n'abakozi omulimu ogw'enjawulo singa simmwe singa Ssaabasajja Kabaka taliiwo era nkiddamu nga ngenda otandika video eno nti obuzibu wange tebuli na project z'amayiga zakoleza Museveni obuzibu wange bwali ku custodian waffe omukuumi Ssaabasajja Kabaka akumu Buganda ebisigadde bina mayigo kisobola okutambuza project za Museveni nga bwengendo zibalagawa naye ebisigadde byonna bulamu bwa Ssaabasajja kubanga ye custodian wa Buganda ye custodian wa bannayuganda bonna okwetola Uganda yonna kubanga yensonga lwaki Obuganda bubeera buli muntu yenna gy'ava n'asisira mu Buganda so mission ebanga yali yakumujjawo kyali kikyamu nnyo kubanga singa wagwawo enjega yonna ye muntu asobola okuyimiriraga nti mwenna Bannayuganda basaba mukakkanya obusungu tukole okwegatta n'okuzzaawo eggwanga kati kye nali nnwanira ekikulu kya bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kubanga waali ate nabwe mwakirwanira okubanga waali so Mukama mulungi nnyo kansoke mbalageko nga byabadde nammwe kennyini mufune essanyu then tuleke tugende mu maaso ne video ya lero nga mugendo jjulira oyo ng'atuuka ewankulukuku yavuddemukko okulamusa ku bantu be light nyingi nnyo light nyingi yesu beba nagikola ntya kati oyo ye Ssaabasajja Kabaka nga atuuse mu kitundu kye ekyewankulu yadde agenda okuggulirawo emipiira egy'amasaza ga Buganda kati wano yabadde nga ali mu gwe nalabidde nti ali yaddeko ng'omubiiro asobodde okuba nga asobola okusimula omupiira okuggula mutongole empiira gy'amasaza wano ndowooza mwena mwakale nakabateereddeyo yoono omulaba n'entambula yeri oligina egenda ekomawo omulaba n'entambula oligina egenda ekomawo amaanyi agenda agafuna entambula oligino gyatambula nga yeeyagala amagulu nabadde musanyufu nnyo okulaba nti asobola okusamba omupiira va kuwoli bwe baali baleetanga abulako majaani ku munywa nabadde musanyufu okulaba ekikolwa kino ng'asobola okusamba omupiira n'okugulu kwe n'atambula ng'akaga yoyo gwe mmanyira gwe njagala gwe nnwanirira oba gwe nalwanira mudde mumulaba bulungi nnyo emyaka ena emabega n'ono aliwo kitegeeza mulwanye nnyo njagala balaga gwe mwalwanira emyaka ena emabega nga bwe yali afaanana n'ono mutegere nti mulwanye olutalo wuuyo yoyo gwe nali nwanirira namwe gwe mwalwanirira asobola okuba nti musanyufu n'entambula ye nga yemmanyi yeyo va kwerinda lyatambulanga musajja watwabulako ne kati yoyo gwe mmanyi era nsaba Katonda amukingirize asobole okulaba ku balabe be nga baseereera ye nga waali kati ebintu ebyo byonna birina gwe biruma ebintu ebyo byonna biruma omwami ono bimulumira ddala n'azimba omutwe n'awulira ng'afa omwami ono ebintu bino bimuluma nga bwe nzimanyiza vidiyo yange ngisengeka mpolampola omwami ono ebintu bino bimuluma Funga Abaganda, we shall crush those enemies as we have done in the past.
You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, shall crash. Kati mukulu yose litiba haburo tabasira mutano wakale nyiseri tamzizide nsanga bisibena nyine kabuyonje tambula. You will crush Baganda as you used to do before. But before you crush Baganda, you know your family. First crush your family, starting with your mother and your father. You understand? Because you're a refugee. It is very clear and stated in the constitution of Uganda that the refugees remain refugees. And there are laws which governing refugees in Uganda. Omugwira nadange yajja okusaba obudda mu ngaggo yo SwengereFamily n'akabinja kamweko na mulina amateeka agabafuga abagabano y'obudda mu wegali mu Uganda. Lwakuba nti mwagabuusa amaaso ne mugwagabuusa amaaso ne mukwata emmundu. Ogamba okusaanyawo n'okutta Baganda. Abaganda nakugamba nnyanja tejjula gwe ne bunoga nti ogenda bakurashinga sooka okurashinga ennyo kuno kitaawo ne family yo kubanga omuganda tojja mu kurashinga mu malawo. Olw'ensonga muli tu identical muli bangu nnyo waakulaba. Muli baasaamirivu kyekisooka figa zammwe ziri awo nde ziringa ensawo za ppamba tezitegerekeka mwenna tubamanyi bulungi nnyo ate amateeka weegali. Kano bwana togenda kutta Omuganda si Muganda anganze gumanya Baganda bangi abafuusa abalugwala abadde abafuusa Baganda abasoga bafuusa Baganda bajira bafuusa Baganda buli muntu yenna kasatu ka Buganda afuuka Baganda n'ebibinja byonna biwalita okuvuwa mu Rwanda baafuuka Baganda ba dissolving nti you crash why go to crash twina kugenda crashinga kati naawo wenjagala okutandikira entandikwa entuufu nga mbasomera etteeka lino pandike mu constitution ya Uganda oba yoseri alimanyi nti gyeriri lirino bulungi nnyo erifuga ba refugees simanyi lwaki ekitangala kingi nnyo simanyi lwaki etteeka lino lisoma bwe litekandi bayitire mu bufunze njaddiddamu etteeka lino liwandiikiddwa bulungi nnyo libaliyita mechanism set up to deal with refugees enkola n'enteekateeka entuufu ey'okwasaganya abanoonyi b'obubudamu. The political precedence of the refugees in Uganda starts with the definition of the term refugee. Enteekateeka ennungamu ey'abanoonyi b'obuddamu mu Uganda etandika n'okubannyonnyola nti abanoonyi b'obuddamu be baluwa. As suspicious as two should be a created refugee status bakugambye nga bwe kirira bwe kyawandiikibwa okunnyonnyola omusajja oba omukazi yenna omunoonyi w'obuddamu yaani n'okufuna ekyo kyategedde okufuna okumutegeeza nti yeye kitegeeza kitya. The Uganda define is re-instant of the 1951 UN Convention and define refugee narrowly and strictly based on ethic settings, even the arrival deadline. Bakugambye nti okumanya nti ono munoonyi w'obuddamu mu Uganda kino kyawandiikibwa ne kinnyonnyola bulungi nnyo mu nteekateeka ey'ebiwandiiko ebyakolebwa mu 1951 mu lukuŋŋaana lwa UN Convention olwasobola okuba nti lusobola okunnyonnyola ani omutuufu omunoonyi w'obuddamu era ayawulwa atya ku bantu abalala mu ntambula ye n'ennyingira ye mu kitundu mwe abaatudde. The statutory instrument number 63/3 of 1964, section 3, declare a refugee to be any alien any alien lutabaisibwa wawurra wandi ogamba oli munyankole etteeka mwoli mukulu omunoonyi w'obuddamu lirambikiddwa mu kawaayiro nkaaga mu nnya kasaze 3 mu tteeka lya 1964 era mu kawakatirwa namba 3 linnyonnyola bulungi omunoonyi w'obuddamu yaani tumalika bakosa ekigambo alien ate alien manyi kimenke kati simanyi oba yose yoli kimenke ng'etteeka likwogerako ng'ekimenke I don't care kubanga teka lisoma neba namateeka muwandiika oluzungu sinatandika nze bagedi netoka ne mu constitution
The statutory instrument number 64/3 of 1964 section 3 declare a refugee to be any alien being an Africa of Tutsi tribe originary residence in Rwanda. Ati when wawura Mr. Arion Museveni wawura ulira bulungi nnyo. Etteeka lino linnyo bulungi nnyo. Yekimenke ekyanjo funa obuddamu nga kiva ku lukalu Africa nga bakiva mu kagrupu k'abantu abeeyita abatuusi nga bano bonna batuuze nzaala ya Rwanda. Bannamateeka nabagamba ekigambo kimu balooya bonna bamanyi ebintu bino ne bonna baziba amaaso omuntu abagoteako soloteepu teboogera naye nga gana amateeka gye gali kankaddemu wali bulungi nnyo. The statutory instrument number 64/3 of 1964 section 3 declare a refugee to be any alien being an Africa of Tutsi tribe originally a resident in Rwanda who enters or has entered Uganda on or after 1st November 1959 or any alien from territories formerly comprising the Brigade of Congo who enters or has entered Uganda on after 10th July 1960. Kati mukulu alien Yosseriti bahabulwa Saabatuusi n'akabinjako Semateeka n'etteeka erifuga ba alien bannammwe abatuuse bajja mu Uganda weeriri erya UN libategeeza nti muli mu kifo kikyamu bye mukola bikyamu amateeka gabafuga mwalina kusigala butale mwalina kusigala mu kampu zammwe ez'abarefugee gye mulina okubeera n'ebiwandiiko ebwogerako temuyinda kutinnya wadde mu kifo kyonna kyefaananyirizaako kya bukulembeze kyefaananyirizaako kyakukola mulimu gwonna gana amateeka togenda kugenda mu UN ogyeetteeka eryo lisazeemu osobola okukyusa erya Uganda yino gundi ati konjiira yonna yino bagiyita refugee and politics in Uganda yino njirina kansukamalo gibikulano gibalage nenga balooya bonna ba politician bagimanyi etteeka gyeriri njagala dibikulako wano katono yino njirina yonna kanji bikulano katono nnyo bwegulawo mangu nawe tugende yiyo mugira bulungi nnyo oba munaagira lino etteeka lyonna weeriri ekikula ekitangala kyamaanyi nnyo kimewa kibwenyera kikola ate njala mula ebintu bino aba munaagiraba eno yonna gano gonna mateeka gano gonna gemulaba gakwatagana ku Yoseri ne alien zinaazo gali mu ssemateeka ganyonyola bulungi nnyo kati mukulu mwagala mpozi fuga emyaka emeka 10 buli koyini yonna gye mubbye ettaka lye mubbye kawo mentality w'ekisiru gwe muteeka ku bannayuganda mujja kutegeera nti muli alien ate amateeka weegali balambulukufu nnyo eyo sigenda kulwawo kamba twalire ku tupiwa kawo mentality mutegeere tulyoka tusindwa tutandike video yatuleese bulungi nnyo bulijjo tubagamba nti abasajja bano si basiru balwadde buli kimba kifula kyabwe ate bwe mbagamba kawo mentality mulowooza nsaaga lwadde terubusa abasajja n'abakazi nga batandika okuleeta ente okuliisa ente ze batambuza okuliisa mu nnimiro z'abasajja n'abakazi wabaddewo olutalo ofungula nkete mu bitundu bya Buganda ebyenjawulo ne mu Northern Uganda zino ze zimu ku ntalo baleese ente ne ziri emmere y'abasajja n'abakazi embute zino bazikuuma na mundu ondaba kawo mentality oli yazze n'ente nga muziraba n'azisumulula ggana lyante birimu okulya mmere y'abantu mu Buganda
ezo nante bazitadde baziyingiza zirya mmere y'abantu. Mulaba akutte mundu. Ezo nante ziyingidde emmere y'abantu balinga mmere y'abantu. Oyo gwe bayita cow mentality. Bwe bava ne bambuka mu mambuka ga Uganda, mu mambuka ga Uganda tebali bulungi. Ono odongo otonda yabali bubi. Ulira bajja n'ente mpitirivu nnyo. Mukaisa kyeshereke. You must get the lorries and begin to move. Mutunje motoka mutanje kugenda. This is what is in that document. Nibyo bya muchandike. If you bought land or you hired land even where there is contestation, kora waguze nawe opangisa kaharamo obuzubu. That transaction is null and void. That is the order. Begin to make calls for lorries. Oyo dongo oto n'abasajja mu northern bagambi musaaga mujja kuzaayo ente nga nabo gisimufungize. Kale katika tutandika information etujja kudda mu folder eri eyo twagala tugende ku mawulire amatuufu nga bwe gali. All right. Ndowooza kansooke n'omukulu ono Kiwalabe male tulyoke tugende ku nsonga enkulu eyatulese. Mwenna Abaganda abadde ku video zange okumala emyaka 4 nga ntegeeza Obuganda ku bizibu ki ebifeesinze Buganda nga mwalimu Charles Peter Mayiga ne Kiwalabe male. Omukulu ono akoze obuvuyo bungi nnyo nga ali mu Buganda Land Board okutunda amataka ga Buganda n'okugobaganya abantu ba Buganda ku ttaka. Era jevuddeko katono nnyo nga tuli mu lutalo okutaasa Ssaabasajja Kabaka. Omukulu ono yakolako ko omukolo ogw'okutwala ente agisalire mu mugga Mayanja basale Ssaabasajja Kabaka olw'okuba nti bakimanyi Ssaabasajja Kabaka mulongo bwe yasala ente eno n'agisalira mu Mayanja ng'akimanyi nti baagala kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna. Ente eno wamala ogisala wayita ebbanga ttono nnyo empewo za Buganda ne zikyukira ye kennyini ne zikuba mu kyalo ne zimuttirawo. Navayo ne mbagamba wakola ekintu ekyo ewoyiwa Amanda Bombogo mbajjukize nagamba omusajja Kiwalabe nti wasaze ente mu Mayanja nga mwagala kusaddaka Ssaabasajja Kabaka naye oli mulongo weye Amanda Bombogo ekyaddako mukazi we yafa. Omwami bwe bamujja mu Buganda Land Board ne bamuwa okuba nti yakulira ebyobuwangwa n'enno mu Buganda era nga abadde alambula amataka ga Buganda ge batunze n'okwonoona saiti za Buganda ezisinga obungi ez'obuwangwa n'ennono. Wetwogerera omwami ono era ayagenda mu maaso n'andeka okukola emikolo egitakwatagana Buganda. Njala otegeeza Obuganda n'Abaganda mwenna nti Kiwalabe male gwe mumanyi obulungi byasiba bikutuka essaawa zino nga naye empewo za Buganda zamufuulidde obugere. Yono Kiwalabe male bamufulumizza eggwanga nga taakeese taasulewo ya muli kumumwa nga bakebedde obulwadde omuluma mu Uganda yonna bubuze kati yafulumiziddwa naye nkyanoonya ddwadde okimwali nansi kimbamututte naye nga taasulewo taakeese yali ku mumwa naye nga fe okusinziira ku sources zaffe ez'enjawulo ebikolwa yajjakola okusaddaaka n'okuteeka ebintu bikyamu empewo za Buganda byandibanga empewo za Buganda zimufuulidde obugere. So nno y'omukulu gwe mumanyi nga Kiwalabe male essaawa zino taakese taasulewo yafulumiziddwa ng'abasawo b'Uganda mogere munnaye ffe ekikuluma tetukitegeera naye bakutwaleko ebweru osobole okuba nti bakujjanjaba. Kale musabire nnyo bwana basobodde okuwona Mukama mukingirize naye nga nabawoningire ne bagamba mukola ebintu bino okuyingira empewo za Buganda tezeebase zijja basaddaaka Katonda zasooka mukazi we kati kennyini bamufulumizza eggwanga emuluma tebabitegeera naye nga yalina emikolo gye yakola emikyamu gye yasooka okukola gyali gya kusaddaaka nte ng'ayagala Ssaabasajja Kabaka azikirire gy'atwala mukazi we kati naye ekizio naye kati yazzeeko oyo ne mumaze. Tugenze ku nsonga endala. Ngenda sooka bazzaayo Kemabega naye nga sinagenda mabega eyo kasooke tujje wano ndowooza. Owasanya kalo Charles Peter Mayiga Salonga mulengejja
message njala bagikusala gikuwe njala tegeeza Obuganda nti bukyanga Obuganda obeerawo naddala okuddiza Ssaabasajja Kabaka obuyinza mu 1993 Obuganda bubanja ensimbi empya n'enkadde Obuganda tebusoloza musolo sente zino zibubanja bupangisa ne ku ttaka lyabwo gavumenti ya wakati lyekozesa ne omusajja agana okusasula sente ezo yoseri natuka n'okuteeka akamanyiro katalina kuba n'agamba nti abafuzi b'ennono bonna bagenda kubafuna omusala gwa $5 million buli mwezi. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwene Mutubi w'okubiri n'agamba nti kafuuwe sisobola kuba nti mu Buganda obwange nze onsasula omusala gwa bukadde 5 ensimbi yazigaana era ye omuntu ku bakulembeze b'ennono abaagana okukwata ssente za Museveni era tasobola zikwata. Kati okuva olwo Ssaabasajja Kabaka azimbubwa Kabaka ng'ateekawo ministries ez'enjawulo naye nga ministries ezisinga obungi zitambulira ku budget ya wansi okusinziira ku busente obaddewo. Era njala bajjukiza nti tubadde mu Bakatikkiro abawera 5 nga eyasookera ddala yali omugenzi Josh Mayanja Nkanji ku mulembe gwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwene Mutubi w'okubiri ye Katikkiro yasooka. Omugenzi Josh Mayanja Nkanji yakola emirimu gye Mukama mumuze mirembe. Ne kujja Katikkiro Mulala yawumula Joseph Mulwanya muri Ssemwogerere n'akola emirimu gye n'awumula ku budget ya wansi nnyo. Ne kujja musajja we Jebbi Walusimbi n'akola emirimu ku budget ya wansi nnyo. Ne kujja Owekitiibwa Dani Muliika n'akola ebimu n'egaana n'okukola olw'ensimbi ne bamuyeekera mpaka lwe yavaawo. Ne zeetawasanya Kalulu Charles Peter Mayiga omukozi wa Yoseri olwo ne kava kwanjula ensi n'etabanguka. Nabagambye nti ebintu byonna mu Mayiga byakola byonna biri state funded. Naye nze ekizibu kyange si project zaakola kubanja gaddo balaga nti Buganda tesoloza musolo era ne babasonye financial yaayo bakunyunyula ensimbi gye zigenda okuva naye tugenda okumaliza ng'ensimbi tezivuddeeyo olw'ensonga nti musobola okusoma budget naye ng'ensimbi tezokola kiti ziriwo. Mwali mugamba nti omusajja ono bamuwala na simuwala na njala babulira amazima omusajja ali ku mission ya kusanya Uganda ng'akozesa ensimbi z'omuwosolo ziva mu State House. Njala soka babooza ku bintu bina project zalina okukola bwe baali basoma budget y'omwaka guno mwali bulungi nnyo mwawulirako ekintu kyonna kye bayita nti mulimu project eyamwanyi teyimba ng'ensimbi zaaloketiddwa ku kintu ekyo. Mwalimu project eyogula emmotoka nga z'abasajja n'abo basaza ba Kabaka tezaalimu. Mwalimu project ezogula pikipiki nedda. Buli pikipiki emu egula wakati wa $7 million. Mayiga yakaga pikipiki esukka 10 yakaga emmotoka esukka 20 sente zinazijjawa sente za Museveni. Yatandisa project nyingi nnyo ku sente za Museveni kubanga atambula akula Museveni campaign n'okustabilizing ebyobufuzi mu Uganda okutogera ku nsobi Museveni zaakola. Gamba ng'okuwamba abaana ekibba ttaka okutta abantu n'okuwa abantu ku mataka mu Buganda nga yeetagenda kubanga akimanya akolayo ssente baagala kwogera ku nsonga zino. Kati mbabuulidde nti omugenzi Josh Mayanja Nkanji teyalina nsimbi project yazikola. Tugenze ku Wekitiibwa Joseph Mulwanya muri Ssemwogerere naye era talina bintu byakola kuba tewaali ssente. Tugenze ku Wekitiibwa Jebbi Walusimbi naye muntu teyalina budget eryawo y'amaanyi. G'omuntu omukulu ali mu America ali Bungereza ali Canada ali Ludda tosoka kwebuuza omusajja ono ajja wa ssente ku katuwagiro k'ensimbi akali mu ggwanga nga ne Museveni ensimbi zimuzikiza zimuzinya luguje naye ono ssente azijja Ludda kubanga bamutera omutemwa oba portion y'ensimbi okuva mu supplementary budget ya State House mwalina okufuna ssente ziddukanye okuddukanya Buganda. Gamba ng'okusasulira abantu abamasaza ensimbi abamagombola okuli government jafugana emmenge yaba minister giyasalako kuva ku Ssaabasajja Kabaka byalonda ye neyeetera wawe basobola okusasula omusaala naye kenyini okubanga alina convoy temanyi ya Kabaka okubanga etambula buli lunaku gy'abalaze ne project ez'enjawulo ze bateeka mu Bulange Mmengo. Njagala obuliro Katikkiro omwo eyatandika ng'alinga ng'ono mu project zaakola ssente azijja Ludda wa ssente ziva mu state ekinjala mu kitegeere. Kati recently yagenze n'atongoza okugaba pikipiki zino ze mulaba wammanga zino. Pikipiki zino zonna ziva mu state siziva ku ssente za Buganda kuba Buganda talina ssente zisobola kugula pikipiki na kuwa bantu ssente zikuwa bantu pikipiki zino. Njala muzeetegereze bulungi nnyo. Zino pikipiki za Yoseri ng'aziwa Mayiga okutambuza project ye mu Buganda n'okuziba abasajja b'amasaza n'abagombola omumwa kubanga yakifudde kubirawo campaign zizo bulungi nnyo ze bagaba nga baziwa bamagombola ng'ayita mu project ye Mwanyi Terimba naye ng'ogenda mbuuza project ye Mwanyi Terimba gy'atambuza mu Buganda ani eyeetaage Mwanyi essaawa zino era Mwanyi egenda kuyamba ky'Obuganda. Ndoza mulaba ng'ali ku campaign ye zino si program oti program eno program ya Yoseri gy'atambuza mu Buganda
ng'akosa Charles Peter Mayiga. Zizo pichi. Alimu izo gamo. Emotoka zona zibalagadda n'ebyazivamu mwaziraba. Kale tugenda kulwawo. Njagala kati mulambulago obudde bukyali. Wasanya kalu Charles Peter Mayiga. Jebujja katuno wiche jja. Ogenda kusinkana yo seriti bahabulu walu tabasira mutanu wa karekezi. Oveno obumbi bw'ensimbi bubiri. Nga buno bugenda kuwebwa mu project eyitibwa kuzikiza bagiyita kuzikiza project. Project kuzikiza eno egenda kubanga egezaako nnyo okulwanyisa buli muntu yenna ali ku social media ayogera ku nsonga za Buganda. Project kuzikiza bagenda kuwa obulimi bubiri next week era ogenda zikimayo. Bwe mutandika okulya ku social media nga waliwo atandise okuvuma okulumba abaana bonna bongera ku nsonga za Buganda ku social media tobuuza. Project kuzikiza bagitegeddemu obumbi bubiri nga yakuzoganya ku social media obutaddamu kwogera ku nsonga za Buganda, obutaddamu kwogera ku Charles Peter Mayiga n'abantu abala bonna. Nenda bagamba nti nze ndikakonka ku kkubo bwe nkukoona nga ogenda bwe sikoona nga ogenda nyinza okukoona madda. Yenna anajja nkulinze. Yenna anajja ngo mu project eyo nkulinze nja kutereza mu line woyina okubeera kubanga bino byensobola byensiba mu byembeeramu. Kati gwe jangu mpula project ene egenda okubeera kubanga sente zo zateekeddwawo bagiyita program bagiyita project kuzikiza to social media n'okugidestroyinga olw'ensonga nti bano bakimanyi bulungi nnyo nti be bagenda okukola mwe muli okubuzaabuza okuwandiika n'okuwana Charles Peter Mayiga n'okuba nti baataakinga buli muntu yenna buli lunaku omuntu asobola okuba nti abadde ayogera ku nsonga za Buganda naye buli kimu mu kikole. Mu bantu abasuubira okulumbwa muwulire bulungi nnyo mu bantu abasuubira okulumbwa mulimu ono Kamwa Kenyerero Lumbuye ayogera. Mulimu Buganda bumu South Africa. Buganda mu South Africa mwerinde bagenda balumba. Mulimu Nkoba za Mbogo UK namwe bagenda balumba. Mulimu Nkoba za Mbogo mulimu bazzukulu ba Buganda International namwe bagenda balumba. Mulimu New Nkoba za Mbogo namwe mwerinde. Mulimu Obwakabaka bwa Buganda awamu namwe bagenda balumba. Ebika bya Buganda mu ggwanga lya Bungereza namwe bagenda balumba. Zino zonna zenjogeddeko jejimu ku mikutu oba abantu abadde begattiramu okusindika eddoboozi eritaasa Obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka. Kati Mayiga agenda bassaka abantu ne ssente batandika balumba okubalwanyisa. So basomedde bulungi mbumumanyi ku social media bagenda kikola nenze nkugambye naye nenganga ojja kuwulira akanaafa oyebiraka. So bilioni 2 ze bataddewo okuba nti bagenda okukola ebintu bino. Naye Mayiga ogunywanga n'ogufujja ebirala byonna bikole kola project zo kubanga oli wa ddembe. Naye ekintu kyonna ekirimu okuddamu okuga nti Ssaabasajja Kabaka mukosefu. Ebisigadde byonna bikole kubanga ettaka lya Buganda tirisembuka. Naye ekintu kyonna ekirimu okwagala okuddamu okusanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ekyo tetugenda kukkiriza. Project z'osobola n'obutaddamu zizoogerako ne byokola. Ne weesonyiwe Ssaabasajja Kabaka. Mu byolowooza byonna n'akakundiko konna mwesonyiwe omusajja oyo. Wandibadde wasinga Ssooyo. N'abalogo wandibadde wasinga Simutebi. Agnes wandibadde wasinga Simutebi. David Wasajja omusajja omutolo wandibadde wasinga Ssaabasajja Kabaka. Pozzi tugamba nti akabwa keweeyoledde ke kakuluma enteegateega. Naye okalya kaddadda naye nkulabula. Kola enteekateeka zo zonna osobola otambuza emmwanyi terimba, osobola otambuza pikipiki zo n'ozigaba kubanga boozigabira bakimanyi nti era ssente ozijja Museveni. Naye tekaddamu ne kakutantala n'okola enkwezo okwagala okusanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Oyo custodian. Oyo bamuyita custodian wano bannayuganda bonna. Gwe genda biwojjolo by'owuuba biwalese mu America ngo bazo biwuuba ne mukwano go David Wasajja. Project jiwalese $1 million project $1 million water project neje wakoze jirikeyo gufera abantu babereyo
oba mu Uganda gosoka kusima amazzi nga tegabangawo nga ne Mulubiri emmengo wenyiti wali pump nenze newunye basajja ba Kabaka bali mu America omusajja nabagamba nti mugenda kukola 1 million water project ngetafali mu asodo obuma bw'ettaffaali n'abulya bwonna UNESCO yezimbye amasiro agasubira okugula mu gw'omunana gw'omwenda zonna billions and billions of money yazija ne musonda eddwaliro litambula omusajja oyo n'alemesa eddwaliro ne lifa togge era nze neewuunya ne mujja nga mwambadde amasuuti mwambadde busuuti munekedde bataata ne mutabuuza sente ze twakateeka mu project okulakulanya Buganda zo zirudda wa nze mbeewuunya ate abantu bali mu America mulinga abantu bali e Kampala omusajja yatta project y'eddwaliro litambula n'agizikiza neefa bulungi n'emmotoka gye yafiira neefa mmwe mwasonda sente kati yaze n'abagamba twetaaga amazzi ga nayikondo njala kubuuza ggwe genda obuuze oba ekasubi masiro waliyo nayikondo y'amazzi genda obuuze mu Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ebbanda oba waliyo nayikondo y'amazzi genda obuuze mu Lubiri emmengo waliyo nayikondo y'amazzi zizandibadde nga key points zitandikirwako genda olabule embiri z'abannamasolero zonna zirimu amazzi kati amazzi bagenda gasimawa nina yalesa bagenda tugenda tisetinga $1 million project water project eya nayikondo nammwe ne mugamba tugenda sonda sente nze sibagaana sente z'omusiru omugezi yalya sente z'omusiru omugezi yalya muzisonde abali mu Canada traditional culture sites ze basaving ezaba indigenous Canadians jeziri genda mu America eri bagundi ba originals abantu abasooka mu America traditional sites zabo jeziri entry ya mitwala 37 ate yo visit on hours oyingire ku sawa sasule sawa mu $10 gende Canada okuyingira mu traditional sites z'abasajja basooka mu Canada ba Canadian original okuyingira sasula $10 emitwala 37 you visit for 2 hours no fuluma e Kampala mugenda ku visiting ati mugenda ku visiting ati Buganda wakabaka obumu ku businga mu nsi yonna temuyina kadizo obuga kalicha obu wakabaka obumu ku businga mu nsi yonna temuyina kadizo kyetuta museum culture sites za mwezo na bazono nyanga n'amasiro gennyini ge mwasonda ensimbi tegaggwanga embiri z'Abassekabaka bonna gye babaganzi kabasinga omugizo n'abazookya ne gye nabasembayo balage ono wa Ssekabaka Endobesu naye baamenyayo kati kiki mugamba mulina project ze muzimba mu Buganda muzimba ki gende South Africa mbwakabaka bwagundi bwabazulu otuukayo olaba kyekiriyo gwosinga South Africa okulaakulana gende wa Muswatini gende Swatini olaba bwakabakayo kiki buliko genda wane Bungereza muli musoka mulabe ebintu byebi nifu ofe tuli kuki ni abasajja mulya mu praising akasajja mission yako temugimanyi ekyo bakita camouflage wano kufesa akulaga kintu kirala munda mutima akulaga kintu kirala banyina mission enekusifu muganye mulira ba videos zino nga chuba bazo kumala chimalanga lubi mugalumbi yali musajja mutufu nze seta kubira mutufu as long as ndo kugabye oganyo kutegera bagenda basanyaawo bagenda basanyaawo nga temumanyi kubanga omusajja aletaka plastic smile gwata manchi baita plastic smile ye Mungereza nga akumye visa baganya okuyingira so I'm very sorry for that naseka nenga akumye visa oba agenda kutanga atadeka kaseka kuje Maziga ekyo basoba kisobe bonna akakabinja kabakabanyalo ndakabatusi bacho makisome wanakulaga face na yenga munda agambo bono mutadde mufunite ekiso kati kimutamayiba na basajja kibakolako balina kye bayita resistance okulemerako bakatikiro bonna abaliko buli yamala ng'ekisanja ky'emyaka 5 ng'awummula
ne bandi badde bamwagala nnyo yawummulanga naye omusajja endagaano yakoma ku myaka 5 emyaka gino emirala 5 afuze gyakiyaye nga talina ndagaano nagina akyalemeddewo nga talina ndagaano mbwera nakyali katikkiro nga Museveni yakugamba nti use Baganda to destroy Buganda Lumbuye bupage kwagala muganda Lumbuye mulaluze siba nga ko mulalu ate siriba kubanga bino byenjogera temusobola byogera mutya mbwana ze sigenda kusoma visa mengo mugenda kusoma Maziga visa no sobola mbabuli ekimutayagala kuli atengo mujja kiwulira ate kijja batula mpaka muna ategera muli ku bulaye empewo zibatawanya empewo za bazi cyankalanya abakazi n'abakazi abatuusi bazi cyankalanya ebikabi cyankanya abakazi n'abasajja banyalo babitawanyiza muri muzunga n'empewo temuyina miri buli omu yafiira abantu abakulu tebakyategeera buli kimu kyayika abantu bonna balinga bazonto kubanga muganye okutegeera nti empewo za Buganda n'empewo za Uganda zonna zacyankalana ne muri omuwoza mbwa sima biki gwe bunjagala osoko ombulire mbakatikiro bonna bali baddewo ani abadde project ngono senta zijja ludawa ani yali atambudde dafula ngono bwagitambula senta zijja ludawa Buganda esolozo omusolo obeera ebintu byetunda soko buze ekibuuzo kyo naawe wefune wetegereze okitegera okuva ku Josh Mayanja nkanje okutuuka ku Mayiga bali bagambye ko Kabaka mulwadde okuva ku Josh Mayanja nkanje okutuuka ku Mayiga bali bagambe ko Kabaka mulwadde bali bagambe ko Kabaka mulwadde kubanga bali balina twekisize nga baagala Obuganda basobola kulya mu Kabaka abwe kutuuka mukola bino musajja byamukoze temutagala kumanya kati mukulu billion zogenda okukima next week mbabulidde mwenna mbaddira mwenna bagenda okulumba ku social media mwenna abaana bagula ku nsonga za Buganda ne ku Mayiga bagenda balumba ng'akozesa enkweze engeze mu kimanye mbagambye Buganda mu South Africa get ready nkoba za mbogo origino mwegendereze bazzukulu ba Buganda international bagenda balumba nkoba za mbogo bagenda balumba Lumbuye Fred bagenda kulumba nze munete butegana ne mutayogera kukubanga nze wendi kuliko Obwakabaka bwa Buganda awamu bagenda balumba ebika bya Buganda mu UK bagenda balumba ngalinda bagisibu fungize mujja kwebuuza bali abalumba n'okutandika ba criticizing so no mukitegere bulungi nnyo ebigenda okubanga bigenda maaso bwe bityo. Alright, ndoza njagala kudda ku information endala yandeese tugende maaso. Alright, sawa ziweze satu neda chikemu ndoza katika switching to deku information endala. Information endala nabagambye ekintu kya Allied Democratic Forces kigenda kufuukamu ekintu ekirala era mwakirabika nabagambye nti state egenda kutegeka bu video obulaga nti ki after era bana basajja tebaswala ne bobabya mbage balina kali kebayita resistance no botaswala omukulu ono ye mukoddomi wa Museveni yakulira amajje g'okuttaka Kahanga Muhanga yavuddeyo n'akola video no mbutaswala nga taswaddeko nannyonnyola folofotto naye nze njagala kubuuza yose litibahabulwa rotabayisiro mutano wakala yinsete tabizezide ensanga bisibe nanyini kabuyonje tambula ne mukoddomi wo Muhanga Kayanja n'amagika UPDF muli swala kodi already nzemba abiza mwasaba na babantu njala kubuza ekibuzo mwagamba ADF yasaba na bano sibwo kiri ntubagamba no si ADF ne tubabulye ki mugendo okukola thereafter mubikoze temuswala Kahanga Muhanga nojja no setting abaana abatonga tukimanyi bulungi nnyo
teri on record mwana muto ali wakati wa myaka 3 ku 5 asobola kubeera mu jango nchida teri mwana wakati wa myaka 3 ku 5 wa mukaga wa 7 asobola kubeera mu jango n'atalwala musujja n'atafa era mu system ya jango affairs eyabayekera tebakyakozesa abaana bato mwe abakozesa mwasetinza abaana bano mubalage public nti bano bamu ku baana ADF yali ewambye no ADF mwagibajjeko bujja nti mwabasanze n'abe ADF ne mubabajjako oba mwasanze baana nga bali awo ne mukwata abaana kambuze nga fala then mugenzo okunoonya ADF nga mwagala more proof oba obujulizi obulaga nti bibase buli gwe mukwatago mu kubesa sigo mutukutte omulambo gugenda kuba obujulizi kati nesekereko senkereke mbuuza yose aba nabagamba mwali mugenda kutta basajja n'abaganda bali mu makomera gonna nga mugenda batwala kasese ne bundi bujo mbatte mugambe nti ADF nekibale ne muttamu abaana kati muddira abaana bali mu safe house okwetoola Buganda mbajjamu ne babatwala ne mbateeka ku boda za kasese ne mbambaza ne mbakuba amasasi ne muganda badde F mu mateeka matuufu when you want to prove or to provide evidence you don't need to kill the suspect no because the suspect is brought to the laws and he gives the evidence so he confessed that he's the one who commit those atrocities nebwo mukwata gwe mutta mugenda ku proving akwani nti ADF yes gumukwata gomutta atenga siba ADF these are innocent Ugandans who were kidnapped in Kampala mukono wa Kiso because they are supporting Robert Kyagulanyi Ssentamu bana mbajja mu safe house ne mbambaze byambalo ne mbakuba masasi mugati ba ADF bomba munonya ba ADF ate muttabaaki oyagala omujuliza ate omutta kiba kitegeeza tewali musango kubanga okusiwa omuntu oteekeddwa okubanga olina amuvunaana ng'olina ne exhibit byetuyita ebizibiti n'obujulizi ate ng'ebizibiti bikola ng'obujulizi kati ebizibiti mbitta olwo ADF yeebatte ebiruddawa if you kill the suspects so mugenda funa matyo obujulizi mugenda kuleeta buti obujulizi yoseeri mwagala ddala kuva mu ebbali emaze mu bukulembeze ne temusobola kuva mu kawumentale nekuna Bannayuganda bategeera abaana babano mwabakutte katubakambala geggwanga amu bayiviire banza tabajja muli statement ya Kahanga Mukanga ono mukoddimu wa Museveni yekojja wa Muhoozi Kanyirupama ebiga byabadde ayogera nga basetinza abaana bano mutunulira abaana abadde mu nsiko ngeri bafaananamu ati bana abawambe bemulaba wano abaana abato abawala abato n'abavubuka bano boolaba twabajja mu mikono ya ADF mu bitundu bingi okuva mu Kongo eyo of course babatwala ne baba recruitinga ne baba traininga ne baba brainwashinga ne baba wamanya g'ekisiraamu ne batandika ne babeera balwanyi ne gabeera majje gaabo kati twabafuna mu bitundu bingi amakubo tegaliyo kati twalina twabaleetera mu helicopter tubatuusa wano ogambye amakubo tegaliyo helicopter eyinza okugwa nti watali kisaayo kyonna weyinza kugwa mulinako n'atanaweza mwaka gombadde mukutte wuuno kati bano abawambe bemulaba wano abaana abato abawala abato n'abavubuka bano boolaba twabajja mu mikono ya ADF mu bitundu bingi okuva mu Kongo eyo of course babatwala ne baba recruitinga ne baba traininga ne baba brainwashinga ne baba wamanya g'ekisiraamu ne batandika ne babeera balwanyi ne babeera majje gaabo kati twabafuna mu bitundu bingi amakubo tegaliyo kati twalina twabaleetera mu helicopter tubatuusa wano amakubo tegaliyo mwe mwayisewa mpozi teri makubo mwayisewa Kahanga Muhanga ogambe amakubo tegaliyo mwayise luddawa no baby muyekera kanzije 1 minute Kahanga Muhanga no baby muyekera ati bana abawambe bemulaba wano abaana abato abawala abato n'abavubuka bano boolaba twabajja mu mikono ya ADF mu bitundu bingi okuva mu Kongo eyo
of course babatwala ne baba recruitinga ne baba traininga ne baba brainwashinga ne baba wamanya gekisiramu ne batandika ne babeera balwanyi ne babeera majje gaabo katufogoto. So kyotegeeza buli muntu yenna wa ADF musiraamu baba nazo obwongo ne baba wa amanya g'ekisiraamu. What are you trying to insinuate? What are you trying to insinuate? You forgot that all along you have been blackmailing Muslims. So you mean ADF was originally set basing on Islam? Go and eat your mother something. Mwina ideology ya blackmail oluyimba lwatandika Sisiri mwimba Sisiri mpaka enkoko ebikeeti bwiti bwe bikate kyusaamu. Since 1986. So they are brainwashing those kids and they nickname them with the Muslim names. So that means you are trying to insinuate that ADF was originally formed under Muslims. What happened to Muslims? So previously Joseph Kony was a Catholic. We didn't hear anywhere that they have been arresting Catholics during Kony RA rebels. They didn't get tujukira kamba tujukira nti Kony yali musajja mu Katuliki. Tujukira ngo bali bakwata abakatuliki. Era nga baga Kony tatuma n'abantu manya kati mwe ate ADF brainwashing abantu neba. If you brainwash someone ngo mu brainwash nze atosobola otyo omuntu umerinya nali kwata nti nze Muhammad waze Shafiki. Gamanya mwagategedde mutya. Muyina amanyi original ge badde balina okuba kisobo ag'ekisiraamu. Muyina documents eziraga bana abantu originality yabwe amanyi ge badde babatuma before nga temunaga tumwa balonze. Nono mwana emyezi omunane muyekera bamu brainwashings. Brains are monkey. Muli basajja basimu. A kid of 8 months they ba mu brainwashings naye ayire n'ingeri ya Islam no batunuulira. Ne Kukoni teri mu Katuliki go baakwata era Kony leta brainwashing abantu naye bana ba ADF. Ufanga to badde mu bana abantu no bazaala munedda. Waliwo ekitali kituufu. Olulimi lwerumu eva temukyusaamu muli ku kintu kyekimu ADF basiraamu. Muli n'omwana myezi 8 wa ADF. Naye okuleeta obujulizi abantu balese bali smart banyirire waliwo omuntu abera mu kibira nga buyekera nga anyirira omanyi lwebo nga ne nida bakubaka video kaganya okulabika obulungi bana abantu balaga nida ko malo okulaka video akabanka kyaka ino malo kazanya obulungi abantu balaga enviri nsanirire bulungi tebalina bizibu waliwo omuyekera asala enviri nida ko banna mwana akalla malo kalaba wano nida ko malo ko banna mwakala wano nadi yagadde okulaba akala mwanga kayanja ati bana abawambe bemulaba wano abana abato abawala abato n'abavubuka bano bolaba twabaja mu mikono ya ADF mu bitundu bingi okuva mu Kongo eyo. Of course babatwala ne baba recruitinga ne baba traininga ne baba brainwashinga ne baba wamanya gekisiramu ne batandika ne babeera balwanyi ne gabeera majje gaabo kati twabafuna mu bitundu bingi amakubo tegaliyo kati twalina kubaleeta twabaletera mu helicopter. The moment omuntu yenna akola statement ngali ku government ngali mu government nagira nga akola statement obwo buba bulimba. The moment I'm a spokesman, police spokesman or government spokesman comes out publicly and give information to the public and somehow somewhere
contradict himself, get know that that is a big lie. Nana nagiranga achu. No mwana myezo munana na lebo mwamozo wongo bamwana amanya. Kale katugende maaso tujja bakwata mpola. Alright, nga tuvuddawo tugenze ku nsongera wetwogerera Yoseri tibahabula otabasira omutano wakale nsereta muzezede nsanga bisibe ebibi Sibilunji myaka gimubidde akatambaala olw'ensonga nti kati ne wasula kennyini atyawo wetwogerera essaawa zino Yoseri nti SFC ebadde mukuuma okwetoola refugee camp ebbiri okuli Entebbe ne Nakasero amagye aga SFC ebitundu 9 ku buli ekitundu 9 ku buli 10 bonna yabafuumudde takyayagala bamukuume nga wetwogerera kati bonna abaliko ba mashinale okuva mu nsi ze yesiga okuli Angola n'ensi endala aba SFC abasinga obungi bakyusiddwa ne bajja kukuuma Yoseri ne balita ba machinaries n'okukebera ng'oyingira oyita ku mitendera gya mirundi 3 okutuusa bo bagamba nti yotumukiriza okuyingira tebiringa bya luli nti gundi badde bakumanyi kiki ekikukyusiza amagye otandika okuleeta abakyuba bakuume State House kubanga okimanyi nti eyakwalula esiridde njalo tegeeze eggwanga nti Yoseri SFC ekyamukuuma wabula abakyuba beyajje mu nsi ze yeesiga amagye amagwira okuba nti gamukuuma essaawa zino olw'okuba nti ali mu kutya nti abantu bonna baagala muvaamu kino kyerabisizza bulungi nnyo okwogeza ku kye batadde mu mawulire nti Yoseri yagambye abakozi bonna ba State House bagende mu isolation wa 14 days olwa Ssenyiga 19 no si lwa Ssenyiga 19 nedda yabadde akyusa security ye era nga n'abakozi abamu bayinza obutaddamu okulabikako mu refugee camp y'Entebbe oba ne Nakasero mukitegedde bulungi nnyo yagambye abakozi bonna ba State House bagenze mu luwummula bagende mu isolation ya 14 days bagende bawummule kulwa no olwokuba nti yabadde akyusa system ya security yabadde ayina ofunywa abakozi bonna introducinge amagye amapya nga buli gubana bali commanding nti oyo ayina okudda nga dda batalina kudda tebagenda kudda kubanga akimanyi omuntu yenna asobola omuvaamu namukola ekyajabu Museveni bino byonna twabisoma ng'ojja bikola awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Omukulembeze wange omulondo Batyagulanyi Ssentamu nkutumiddeko nnyo yonna gy'oli gy'otambulira nkusaba n'obuwombeefu muganda wange weebereremu nti njala kutegeeza nti n'omusajja omukulu omusajja Katabula Butwa omusajja ono Mukongo yali yafuluma eggwanga ng'emirimu gisinga obungi amaze gikola bamukomezaawo nga ekimulese ekikulu bagenda kuddamu kutagetinga ggwe ewaka ne mu kibira. Mwenna abatamanyi musajja ono alina ka office ke ku State House e Nakasero gy'akolera emirimu gye. Omusajja ono Mukongo amanyikiddwa nga Mboke Virunga ye musajja kafulu okutabula obutwa nga awusomera mu ggwanga lya North Korea ne Russia ng'ono akutabulira akatwa ne kakulumanga siriimu akutabulira akatwa ne kabula mubiri ndi kakuluma naye ng'ogenda kufa nga tewali gwe yeebuuziza kuba abasaba bajja kugamba n'ekikuluma tetukimanyi. Mission yono ebintu byakolako ebirabikako ebyategerekwako si bingi nnyo naye ng'ate information gye twafuniraga nti yali emabega okutabula obutwa owatta abantu bano wammanga. Omwali omugenzi Nobo Mayombo, omwali Kalidinali Emale Nsubuga, omwali Ponsiano Mulema, omwali Alonda Nyakairima, wepo n'omugenzi Dr. Sepirian Kizitolwanga n'abala. Kati omukulu ono Mboka Virunga yakomyewo okubanga akola omulimu ogw'okuba nti baagala kutega katwa ewaka ne mu kibira. Gy'oli mu diaspora sazino gy'otambula nakuwadde gaabuwa anti ekizimbisa omwesi ku kkubo okulagirirwa. Tegezaako ne weesiga omuntu yenna wadde wa people power nga gw'omwesiga musimanya akugulira engoye simanya akufumbira weebereremu ng'akaana k'omusota oluva mu kisusunku kaba kattirawo. Ekyo bwe kinaba kikulira munnange mbulire tefa yonna fogwa ffe tugukoze kubanga ekikulu nti bitwogera birabwako bitandise okuvaayo nga ffe bwe tugamba nti ffe twogera ebisigadde bivaayo mune tuba twebisse nga tuwummuze nga nabyaffe nga tugamba atalumanya yamanyi nti atali okutambulira kusibira y'amenvu nti ensibambi edibya mutere kati munnange bw'onoosiba obi muterewo fogwa ffe tugumaze kutegeeza nti omukulu Mboka Virunga yakomyewo dda mu State House e Nakasero mu kafactory ke
akakola obutwa era nga bagenda kuba bateeka omuteeko obulungi nnyo ogukolera akatwa akako special naye nga ate nakali kennyini ke bakola olugino gye kali mu diaspora banoonya butya bakakutambulizaamu era ng'omwami Mbaga nti yasomera mu ggwanga lya North Korea wepo n'erya Russia mu kutabula akatwa kano akoledde mu gavumenti nnyingi eza Africa okubanga bajja oba opponent bawe bonna okwetolooka lwa Africa nga ne Uganda mwogitwalidde kati nakano njala kagendere bana Uganda mwenna njala bategeeza nti amakolero agakola obutwa gali abiri mu Uganda erimu liru nakasongola eri omumanyiro bulungi nnyo liri mu State House ya Museveni nga ye ekkolero eddali mutamanyi liri nakasero okulirana Okero House wanono wadikeji etunda obutwa ku black market oba ku katale ak'ekiddugavu nga buli muntu asobola okubanga afuna obutwa buno abantu bangi ennaku zino bafa enfa etetegereka bafudde blood clot ne ate atako buli nasituka n'agweri nga temanyi lwaki afudde ebikola bino bikolera mbito bifo wano wamanga kati mu abasajja n'abakazi abali mu Buganda n'Abaganda mwenna n'abadde banna Uganda ngira bategeeza nti obutwa buno bwe tubadde twogerako bwazedda ku black market nenga link yaabwo esibukira ddala nakasero okulira na State House ku Okero House walika factory bakodde obutwa buno obanga buteekebwa abantu mu byokulya mu byokunywa mu ngwe na buli kimu nga babutega abantu nga bali mu mabala gye banywera entabaaza bakadde babategera obutwa buno mu hoteli gye bawumuliza engalabi zaabwe ne mu lodge bagenda okuwugira ebiwojero gyobera nti binaasenguka mu restaurant gye balira emmere wepo n'ebifo ebirala ebisanyukibwamu gye bagenda okubategera obutwa buno kati njala bategeeza buli omu weebereremu gy'oba otambulira nti ebintu bino bivudde kwanjula kati bitandise mbabuulidde bulungi nnyo ogwengwe akwogera ebintu bino ebisigadde buli omu ne yeerondamu kyayagala ky'otategedde kirekeewo ky'otegedde tambula nakyo kubanga eno mmere ya muwogo n'ataaka abaalya kiri gy'oli okuwuliza information nga bwangikuwadde kiri gy'oli ogireka nga bw'ogirabye ebisigadde bibyo buuza omuntu ali e Rwanda ajja kubulira engeri akatwa gye katambulamu naawe bw'onobanga oli mugezi ojja kuwummuza bulungi engalabyo mwenna baganda bange abali mu ggwanga eryegattiramu bwakabaka bwa United Arab Emirates nziramu okubajjukiza office ey'ekimpatiira eyateekebwa mu Dubai ngeno erimu abasajja ba CMY Chieftains of Military Intelligence erimu abasajja ba ESO External Security Organization abavunanyizibwa okubega bana Uganda bonna okwetoola ensi omuli ISO Internal Security Organization kyekitongole ekibegira munda mu ggwanga bwepone SFC ku biragiro bya Muhoozi Kanyero Paba basettinga office mu ggwanga erya United Arab Emirates okusinda ddala Dubai gye bali ku routingidde oba gye bayingiza abantu 300 ng'abantu balitambula buli kibuga kyonna oba buli Emirate yonna nga batadde ba agents baabwe munanjulira nti bannayuganda abakola delivery beeyongedde bannayuganda abakola delivery beeyongedde kiki ekibeeyongeza mujja kitegeera nga mumaze okukakombako kajjala bategeeza mwegendereze nnyo bannayuganda naddala abali mu byobufuzi nammwe abalina emirimu egy'enjawulo nti abantu bamudiringa n'abasinga obungi ba SFC naye nga kino ne gavumenti ya United Arab Emirates tekimanyiiko era temujja basanga mu uniform nti ba SFC wabula mujja bategeera abasinga obungi bali mu house project naye nga temujja bategeera temwebali abamanyiko mubamanyiko batono ekirala mwetegereze nnyo face z'abantu abo tezaawukana munnange ziringa bisente bya ŋŋaali tebyawukana nnyo bayina abasajja benyini batambula ng'ente zinusubula bayina amakudde bayina amagulu gabalinganga emiti gy'amasannyalaze face ensobola okuzibalinganga banzi amaaso metolovu gabalinganga gante bangu nnyo bakwidentifyinga kale yenna omwana omuwala nga olina omwana omulenzi bana abantu bangu banyo bakwidentifyinga bayina ebibuno bya bulaaka basiniikiriza tebasiniikiriza beebuuza tebeebuuza bali mu security bali buli wamu n'abalabe ba agents baabwe abatambula okuba nti banoonya okuba nti bakola office eno egenda kubanga operating okwetola Middle East abekata nammwe temwewuunya nti bajja kuba abantu bajja basobola okuva ne basala badde eri abali Oman abali ludda mwenna mweberere bulungi nnyo nti abantu bano batambula bulungi nnyo nga bakola emirimu egyo kale buli omu weberere mu ensonga nti buli kimu kibagambye anaaba awulidde tegeeza muno anaaba tawulidde mukama akuwummuza emirembe waliwo n'omwana yafiiridde era mu kiwugiro era Dubai oyo omwana banga abadde muwuzi kafulu ng'awuga ku nnyanja ennene naye yafudde mu kasuminge kapulu k'abaana abato ndowooza n'amazzi nga tegamutuuka wano mu kkondi munnange n'afa
naye ebigambo byogero bingi nnyo esijja gende just kubategeeza butegeeza nti enfe y'ekikange ekyo egenda kweyongera nnyo mu nsi z'Abawarabu naddala mu komite y'Abannayuganda so mwegendereze nnyo mwabali Ebongereza kitokota si kisaanikire buli muntu beera mbega wa muno abali mu Amerika omukulu emikatabazi akyaliyo ku mission ye enneekusifu bulungi nnyo so omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu be awoya emikatabazi yomu kuba kafulu bw'olaba sitaani yeesitukidde okwekwatira mu lugo manya busitani obutubu abadde atumbukoze ekibuwedde Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine. Wherever you are, I'm here to inform you that the Deputy Director of Internal Security Organization, Mr. Emi Katabazi, right now as we speak, is based in Boston, USA, awaiting there for you in coordination with other fellow Ugandans who are there tracking you. So be very careful in your movements and people you are dealing with because they have a mission of eliminating you before 2026. So be aware that the mission is on, both home and away. Those who take it the mukama wange. Bisigadde byonna byogedde mu Luganda lwomanyi saagala ate abantu bagenti ate yabadde ngoli gubagambye nti handout sana agatufuza babega. So omukulembeze ka message nkakuwadde ne buli muntu yenna akawulidde buli muntu beera mbega wa muno ate na mumweberere mutowooza nti kiri Dubai kiri mu America kiri Bungereza wonna woli kisobola okusangayo naawe ali e Kampala kubuulidde ku Black Market bwazze mulina okwebereramu n'abatawulidde tebenkwatako zirinda bolwange tawa musibe emmere linda kiggweyo afumeta mboobo kale nno nga bulijjo gwange mbangu fundikidde butyo nenzire buddo naye nga kitalo nnyo nga sinagenda abaganda bange mwenna aba mu kitundu ky'ekijonjo Lazari nkuke kitalo nnyo ekyabatamanya ngamba abazze ne balumba ekyalo kijonjo kunnakulira ne mutemula amaka g'abantu bataano be mwasanze bali mu kwebaza Katonda eyazimba kitalo nnyo naye enkola mu Uganda teriimu era abasajja bano abatamanya ngamba bayina emitima emikyafu nojja nolumba bakaga munno nga yebase tomubanja neggo ine ekigendwa kya kutiisa abantu kuteekawo nsasage kutiisa abantu notema abantu bataano mulina omwana w'emyaka 3 nga tasobola kugamba nti gundi wamukoze eki ettima bino bijja luddawa nze mbuuza omutima guno mwagujjawa nojja n'osamba oluggi n'otema omuntu asooka owokubiri owokusatu owokuna owokutaano n'otambula n'ogenda noddewo n'otula ku mmere n'olya ne bagamba kulikayo ddadi n'ogamba nvuddeyo ne bakuwa emmere n'olya mwasomera luddawo obutemu bulo bw'ekika ekyawaggulu kitalo nnyo baganda bange bonna ab'ekijonjo nkuke na Luzaali Masaka olw'okufiirwako abantu bammwe ekikolwa kino bikyagenda mu maaso olw'ensonga omusajja agala tteeka kye tuyita obutabanguko mu ggwanga n'okuteeka omutima ogutya mu bannayuganda naye bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza ebikolwa bino mbikola naye muli bangu bakwidentifyinga muli bangu nnyo bakwawula mu nsu muli mayinja muceere amayinja ga kikuusikuusi omuceere mweru twemanyi we know each other we Ugandans we know each other so keep on doing that but time is going to come we shall pick you one by one wherever you are in any area where you are time is going to come we are going to pick one by one ate mukimanyi mu Uganda nga yanyiiza anyigiramu n'ebyakajjanja ekyo mukimanyi we know you just be humble and watching the situation but time is going to reach nga tewakyali no retreat no surrender you will pay for each and every atrocity you committed in Uganda so keep on killing and assassinating Ugandans but time is coming you'll regret mujja kunoonya munywa amazzi nga temukyasobola kulabawo mukitegere but kitalo nnyo family z'abantu abo aba bebatidde ekijonjo nkoke na Luzaali yeje nakulira kale je nasomera mukama bakingirize family yafiridwa abantu tewali kyakola nteekateza aza Allah nga akosa stand gwalina ku nsi nete kigenda komo kigenda tambula kuba bano kye baagala naye budde bugenda kujja mwajja tujja gajja mu muceere mutambuze nteza mwangaziri emmere y'abantu muwambe ettaka lyona mugenda genda lyo mu nsawo nesoka ababagobe Tanzania bali babalanga ki cow mentality muzze mwina okutuula mulise emmere y'abantu mutta abaana baabwe buli kimu mubalungi mu diaspora mbawereyo butwa mubacunya mubega ki bwe mba musobola okubega mutubegere ko ne sitani muwabiri wa Katonda if it is possible
If you can spy that Museveni said you have good spies, why don't you allow your people to go and spy on Satan so that they can report him to God? So tell us singa katonda. Nego knows that God chimogenda genda tisigo singo kubega. No. Even Idi Amin did the same. But where is he right now? Saddam Hussein was like you. The late Muhammad Gaddafi was like you and others. By the end of the day, where are they? They are nowhere to be seen. So go slow. Oli munda kuze zisembe no behaving nange yajja mu gwanga wichi wedde. Lile gwanga na kugamba gwanga Uganda liringa mukazi buli stage awomerako. Kati goboloza nti kali Uganda ekuwomera nnyo okusinga wagisanga olimba te kyawoma. Uganda mukazi buli stage awomerako. Kati mukulu weli wola banti kati ekunyumira nnyo muzimbi egulofa muzimbi za kedi. Mubikole nete mutujjukiza. Uganda je mulabeyo ewoma ne kati bambi mulabe genda bava mikono. No problem. Mukole buli kyemukola. Mukama ba 10 mpera tusinkane ku nakundo za lujja kwa rakusatu. Nakulaba kaka tunachadde mukizo kugenda kwange kono. Mbagala nnyo mwenna. Mukama bakomere. Mukama katonda kingiza Ssaabasajja Kabaka kingiza Baganda bana kingiza bana Uganda bana je bali buli omu ekyasinga okwagala ekyo kigulye magala eddiba okubonabona ako bakufuula obusungu babuddizo oyo balina obuddizo bazukuse mu tulo mu kutobe basse basobola okuzuuka buli omu waali nabo ababuzibwa n'obusente n'ebigambo n'okutiisibwa bavemu akatengo basobola okuddengula eggwanga lyaffe tulikyalako obukyaza akowa yavaawo naye nga ate tulina abantu b'okuleka balina okuliddukanya gye bujjako ate nabo bazukuse benyigire mu nkola y'okukyusa eggwanga taata Mukama kusaba kunga buli muntu omuzukuse mutoto alimu twejjeko sitaani olukokobe olwajja okusaanyawo eggwanga siina bingi byenyenda kusaba okujjako kuba bannayuganda buli omu waali n'enzikiriza n'entegeera ye buli mu omuzukuse asooka ategeere obukulu obw'ensonga bw'eggwanga ye Mukama bibyo byokusaba siina bingi nnyo ekiro ekirungi Mukama mukuumire mweraba